ligola ba star ebise bisinga ba star abasinga obungi abatayiseko mu ngalo zange era abamu bagwa abasinga bonna bayitako mu ngalo zange ate ngekyo lwaki yali tubukanya ate n'ekyo kubiri nemba nga ate ne music era ne promoting mukola so oli music promoter bifulu promoter ground oba binene byo oteka bifulu binene oteka before kina before ki kakati nateka ko ne lugogo tusebo na mutegeka cricket of amuteka kadi malokola 2011 ensonga kijowa ejo ongambye omuyimbo atayita wo aina watatuka ati ze nyina gali amanya agenjawulo agafubutukayo negalaba nolaba kyota suubira ye kinyamba za bino bikoyi kutikula bakoye go wuli ngo koye nnaku webuze kusala ngola duzite kuba kinyamba za bikoyi ntikula bakoye omuyimbi waite uwo abana mukisa cyo kuba hit aba ku percentage abana percentage cyo kuba hit abane bitundu kyenda ku 10 okuba hit awu wenyini njagalo mpisemu bameka baze kuba hit nga baite uwo abayikubi abazenga bakuba hit nga baje baite wange mwe bakusasira Catherine kusasira president advisor era ndozo yaba amanyi gayina pye Golden Band yonna misachi Golden Papa na yaita wano tukanga no babuzanga Ronald Mayinja abo bonna base Morini nantume gambe kupi Golden Band yonna jona yaita ya Salongo la Duzita era chovola baba imbi abola baba mu abagwa bagiserebye naye ramba sigala mbaniriza so buli gwoletera abayimbi okuba hit olwomukisa gwobateekako oba ole sala osaba sala otekako mukisa oba okwata mu mandwa zange zina nyina misambo ejamaanyi amayimba agamaanyi kugamba omentionize bayimbi ba bandi abaraga bali waliwo Suna omulangira Suna wao Jamikalicha bweza music segezo bweza bonyini yabujjeno taina walaji yaje bweza music era nyo labanga eri bweza music bateka ko omukisa oba oyina ebigali byo bakwatyamu kwanga bakuwa hit bakuwa sentemeka ebintu bino biba byakuteesa ate muri munno n'omuntu agamba sina wadde somoni naye tulaba tulabye nabanfunye ekyempiseewo bampiseewo wanne wali era nga jjagamba nti munnage kiriwo ekitisaalo ngonja kujja okwebaza kati abamu abalebere oluyi wamala okutuuka gyalaze nga nalaba nga ate okujja okoma wala duzita kizibu kwati kwe kumulaba oluusi nga agudde nkwaniriza nnyo omulabi waffe wenkola video channel yaffe eno ngwe tusuminga live twagala okwebaza mwenna abaali kadaaka bakakonako nemuba nga tukivuga togenda okuba nga tukulaakula so kitegeeza nongera okuba nga mukona kadaaka mu subscribe tuwalete emboozi ez'enjawulo okubanga ne yatongera okubanga tubalawunya batu batambuza Uganda yona East Africa Uganda at large so mu exclusive interview nakulwalyo nga tutambula tutalaga eggwanga lino yes mwetugwiride ku mbeera erabika okubanga ezeetambula ku bintu ebize bitambula biyita ku social media we bitambula ddala na damu batutumfu mu bayimbi baffe ab'e Uganda Kampala East Africa at large so nakulwaleero ngudde ku muganda wange Salongo ndowooza tebakyetuma bwetumi kiba kyaddala era kwegamba nti okuba Salongo yesebo ate nze ndi Salongo wenjala okuba nnyina bakasowole ate nnyina n'abalongo ababiri bebaluwaabo owaswa ne kato kasowole yaba asoose ebigere kati nnyina bakasowole omuwala n'omulenzi yesebo ate era nnyina y'abalongo baluwaswa ne kato so Salongo laddu zikola ki bapita Salongo laddu zitte yava e Bunyolo n'ensibira e Buganda kyekyakujja e Bunyolo najja kutasa na kuwonya kuba ensonga nalabanga abantu bali bubi era nga bakabanga era badaagana weewaawo Salongo oyina essabo sina amasabo toyina limu si erimu amasabo nga mangi Salongo ontidde namu lwaki laddu zikuba ati ne laddu zittirawo nazo zikuba bantu basinga bamanyi mundu zokka ze zitta ne laddu gye ziri zitta so osindika laddu okubirawo gwolina gweyagala nkubemu laddu Salongo erinnya lyo amaanyi gano okuba nti abantu kati bakutegeera gavaawa amaanyi gano gaba maanyi ganjawulo Katonda agakuteekako nti Katonda gozaalibwa ng'oli ekyo ebisa ebisinga kyo tusobola kukeera ku makya n'okyetuuma wabula okeera ku makya ng'okiri ng'okiri ate era amaanyi ago tukozesa gennyini yagaba ga Katonda kuba yaba yagassaawo era ffe tugakozesa mu bukyamu pula Katonda bw'ateekawo ensi eno ateekawo ffe abaluusi basekulu mmandwa ffe tubeeko kye tulungamya abantu sekinoomu oyo ali eyo oba ali eno Salongo erinnya lyo litumusenya ddala mu saidi yaffe ne entertainment lijja litya okututumuka anti kakati nti buli ebiseera ebisinga buli ali emabega buli gwola ba sita ebiseera ebisinga ba sita abasinga obungi abatayiseko mu ngalo zange era abamu bagwa
abasinga bonna bayitako mu ngalo zange ate lwaki yalitubukanya ate n'ekyokubiri naye mba nga ate ne music era naye mu promotinga mu mukola. So oli music promoter? Ndi music promoter. Bifulu promoter ground oba bino ebinene byo oteeka ebifulu ebinene oteeka bifo ki na bifo ki? Kakati nateekako ne Lugogo tusebo namutegeka cricket of amuteeka kadi mala okola 2011 oteeka muyimbi kyawo. Nja kuba mulabisize nnyo saagala muko bikumagulugero abe kivulu ekyo ekyali erugogo go wategeka nze yategeka tabira tata Scott nga go wategeka awangi abasajja bamusagala nnyo balumba njaga tutunulire ensonga kijjowa jo ongambye omuyimbo atayita wo aina watatuuka ati ze nyina gali amanya agenjawulo agafubutukayo negala nolaba kyota suubira yekinyambaza bino ebikoyi kutikula bakoye gwe wulya ng'okoye ennaku webuze kusala ngola duzita kuba kyekinyambaza ebikoyi ntikula bakoye omuyimbi waayitewo abana mukisa ky'okuba hit ku percentage abana percentage ky'okuba hit abana ebitundu 9 ku 10 okuba hit awo wenyini njagala ompiseemu bameka abaze bakuba hit nga bayitewo abayikubya abaze nga bakuba hit nga bajje bayite wange mlimo bakusaasira Catherine kusasira president advisor era ndozo yaba amanyi gayina naye tutumuka nayambuka paka kuboyo president advisor yesebo nkupye Golden Band yonna misachi Golden Papa na yaita wano tukanga no babuzanga Ronald Mayinja abo bonna base Morini nantume gambe kupye Golden Band yonna jona yaita ya Salongola Duzita era chopola baba imbi abola baba mu abagwa olaba kati amanyi gakendedde aba olumanya takyagenda kuwa Salongola Duzita emikisa gibagiserebye naye era sigala mbaniriza so buli gwoleetera abayimbi okuba hit olw'omukisa gwobateekako oba ole sala osaba sala oteekako omukisa oba okwata mu mandwa zange zina nyina emisambo egy'amaanyi amayimba ag'amaanyi kwegamba omentionize bayimbi ba bandi abaraga baliwa waliwo Suna omulangira Suna ani omulala awo mubabandi mu batali babandi wawo Jamikalicha bweza music segezo bweza bonyini yabujjeno taina walaji ajja bweza music era nyola bange eri bweza music amanyi nga mangi vibe kale abayimbi bano kuba hit obateekako omukisa oba oyina ebigali byobakwatyamu kubanga bakuba hit bakuwa sente meka ebintu bino biba byakuteesa ate mulimu nno n'omuntu agamba sina wadde somoni naye tulaba tulabye nabanfunye ekyempiseewo bampiseewo wanne wali era nga ajja gamba nti munnange kiriwo ekitisaalo nja kujja okwebaza kati abamu abalebere oluyi wamala okutuuka gyalaze nga nalaba nga ate okujja okomawo wala Duzita kizibu kati kwe kumulaba oluusi ng'agudde ekigo ng'agudde ekigo so Suna okwebuzaabuzamu kyekyamusuula nadda gy'oli era ndowooza ennaku zo zonna abadde kati azzemu akubeera active asonda amaanyi akomewo gy'oli ebiggwa byo oba wokolera ku bantu obakolerako sayidi ki wano wetukusanze kati wano waka wange naye waliwo embuga yange naye embuga zange enkulu ziri Masaka yes ziri Masaka webayita ekako ekako misaali kako gyosawulira wali embuga enkulu wali embuga ziri ezakkirizibwa mu ggwanga lyonna weewaawo so Salongola Duzita abayimbi bano baba n'obuzibu bw'okuba hit abatandika bayimbi ki abatandika b'otandiseko n'ogamba nti abo mbataddeko omukolo ne bayitawo ng'oggyeko abo betutunuulidde basuuna kakati abayimbi abazze nga bakola kati John Black kati w'amaanyi wamuteekako omukono yayitawo wa Salongola Duzita wekiri baba basa bwegambe teri asobola kera ku makya abantu kibayita okukkiririza mu bantu okukkiririzaamu nga tukoze hits si kintu kyangu abantu kujja bakukkiririzaamu bantu bangi bayimba mu ggwanga olowooza mu ggwanga mulimu abayimbi emitwalo sitebawera omutwalo bangi nakati bawera kino mu bayimbi bakiyita kuloga babeera guza akuba kwenoonya ate kuno si bulogo omuntu oloze yagamba ati ngeze kutta muntu naye omuntu yenna waba yeenoonyeza omukisa gwayitewo tewali atayagala kuba bulungi wekubanga ogendako omusabo kikuleetera okugula emmotoka okigireko omusabo n'ogula emmotoka gatose muntu tiwali ensonga egaana kugendako wajjajja kwebuuza okuba eno ensi si yaffe naffe twagisangawo buki
Busanzi kakati gwe tusobola kuwakanya biwasanga mu nsi eno obaako ekitali kituufu owakanyiwo kyoba tosanga mu nsi eno tolina kuwakanya kyewasangawo wekiri Ssaalongola Duzita amaanyi mangi bayibu nyingi so abayimbi bano bayamba n'abantu ab'enjawulo olinayo kuba oyamba bannaddiini kuba baddiini tubawulira nabo abamu bakkirira mu nnyanja abasigadde ba pastors n'abasigadde bajja era tukoze ku bannaddiini bangi lwakuba bambi bannaddiini abo lwaki sagala bo bakoonako nnyo kuba ensonga nja kumalamu oluusi endiga zaabwe amaanyi nti amaanyi bagajjawo kakati kambalekaabo bannaddiini naye nga bangi era nandaba ku kamera naye yennyini oyo yennyini bapasita ab'enjawulo mubadde mujje mubalaba pasita Yiga abadde munywanyi wange nnyo lwakuba kati afudde kwegamba abadde n'abannaddiini bangi ab'enjawulo tujja kunoonyaako omulundi gwokubiri tukusange ku mbuga enkulu ng'ogezaako okuba nga okikolako wekiri so naye nga tukuta abantu bakufuna batya katukwesonyiwa kati kakati abantu abaagala okunfuna osobola okukuba ku 0752 352 56 58 ani agikwata esimu eyo yennyini nzagikwata omuyimbi wajjewuwo n'alemerwa okuba hiti omudize sente ate saagala asasule nga talinakuba na hiti asooka mukolera wamala okuba hiti obula kyemba saagala mukyo saagala asooka nerabira ate wamala ofuuka ekyo kyennyini kyayagala asooke akujjukire abayimbi abatadda gye muli nga mubatuusiza ku buwanguzi bebagwa bajjajja babanyiigira sinza aba basudde naye bali bajjajja babamuwa emikisa egyo beba bamusudde ebigamba nti Golden Band yagoba Eagles yagwa kitegeeza go wagisuula bajjajja bebasamirire bagano bawongere bazze byabwe sinze suuna ono abantu balaga atalina mukisa gwali emabega suuna obutaba na mukisa mugambye we nti ntegeera nnyo ffe tukola okutumbula abantu si buze nkola nentuula mu kitiibwa ekyo ekyemisambwa kati bwemala okutuula mu kitiibwa ekyo ekyemisambwa emisambwa gyo gisitula abantu nze mbaga director nze kugamba nti kati emisambwa gigambye kola bwoti ne bwoti ekyo kyegambye okukola gwe okikola kikuviiramu omukisa naye nze bobawagizi sinza atambulayo bagambe bakuwagire kitegeeza wabawo amaanyi agagenjawulo agatambulayo oganyiiza tegaddamu kutambulayo Okay. Njagala okubebaza basebe kubanga mbadde balabi balungi. Tujja kwengera okunonya ku Ssaalongola Duzita mu maaso eyo nga tumusanga ku mbuga enkulu gye tunaamusangira. Tulabe kikyakolera ddala exclusive extra. Twongera okuyingira awo. Vovovo twongera okuba nga tukuvumbulira ne ddala abayimbi bajja w'amaanyi kubanga beefuula ensonga bani ababawo omukisa n'amaanyi. So I Makaiko the processor Rupi yes katukugira bwe tutolemu tukomewo.